ku press conference ekisookera ddala tubuzze wano nga tutegeka event egenda okubeerawo ku Sunday nga 7 ku MTN Arena gye bayita Lucky's Groove Back. Nga mweno event guno omulundi gwakuna nga tugikola. Twasooka ne twatandika mu 2019 ne tukolayo editions nga 3. Ne twali tugenda kukola endala mu 2020 COVID n'abeerawo. So tetwasobola kweyongerayo wadde twali tutegese ogwo omwaka okukola mu April ate lockdown nebeerayo mu March. Kati of course awo ne wabeerawo post COVID ebintu ne byesibamu ne tulinda n'akadde Katonda katutegekedde okulaba nti tukiresuminga ne tukiddamu. Era nga ne tufuna 7th May nga lwe lunaku olwo era tuli ready okubeera nga tu hosting a Lucky's Groove Back. Omulabi yali ayinza okwebuuza kuyingira kugenda bakwa ssente mmeka oba kwabwere? Okuyingira mitwalo 2 gyokka because nandyagadde kibeera ekyobwereere maybe in the future. Naye kati ku ssaawa zino wabeerawo ebintu bingi, expenses nyingi nze zenteekamu ate nga sijja zisobola nzekka. Kati mba njagala naawe ajja ng'agenda okubenefitingamu osasula emitwalo gye 2 gyokka. Bw'oviiraawo n'egyo emitwalo 2 ojja kulaba akoledde ku bbeeyi layisi. Theme ya guno omulundi eri ki? Theme ya guno omulundi eri Yuromba. Yuromba tugasse aerobics ne Zumba. Mugenda kubeera mu bakuyita kubiibya. Saga kwogera bintu mugenda kubeera mu kubiibya nnyo kubanga abantu baagala nnyo ebyangu. Buli bw'olaga omuntu mbu ekintu kyangu akijjumbira okikola. So exercises ezimu tezeetaga kubeera mbu situdde byuma. Oyinza okutuulaawo n'okolayo move entonotono y'amazina n'olaba nga neck ye stretchinze bulungi. Eyo nayo ebeera ddwiro. So tugezaako ku encouraginga n'okumotivatinga abantu abangi abasingako okujja ne twalaba ng'eyo theme yejja okubasembeza engeri gye tubeera nga abaddamu obuzzi wadde twali twakikozeeko before. Last time wasembayo okukola mwalimu abantu abamu nga kickboxer nga golola ne banne ku luno olina bantu ki? Ku luno twabeesinze just ku ba trainers saaleese nnyo kubanga eyo golola gye yakola yali ya kickboxing ye yali theme. Mwalimu kickboxing lwaki twalina Patricia ne tubeera ne golola. So buli theme ebeera n'abantu baayo. Since eri Yuromba nafunye abakugu mu Zumba ng'owa Soul Fitness ndoza bamulabyeko Jerry Opoka, waliwo aba Ruby Fitness nabo bamanyikiddwa nnyo n'abantu abalala nga Julius, Latif. So tugenda kubeera awo nga be ba running ekitu nange kennyini nze nina vibe oba so vibe agenda kubeerawo nga bwe tuwakinga out. Yes. Abantu abasinga bakumanyidde nnyo mu radio. Abasinga bagenda kwebuuza yazza atya mu bino ebintu. Mu butuufu abantu abamanyidde ku radio be bawuliriza ba radio. Naye nze ndiwa bamanyidde mu bintu bingi. Waliwo abamanyi ng'omuzadde nga maama. Waliwo abamanyi nga social media influencer. Nti abasinga abamu tebamanyi nti nkola na ku radio. Balaba social media ne bakufollowinga nga Lucky Mbabazi wa social media. Mbasange nagamba TikTok. I'm like so nyina aba followers bangi. Naddala abo bw'oba followinga pages zange ku social media Lucky Mbabazi. Oba omanyi nti I work out a lot. Kubanga buli videos mba nteekayo bumu olusi dance videos olusi workout videos. So abasinga bakimanyi naye abatamanyi basobola okujja nabo ne balaba Lucky Mbabazi omulala kubanga radio is just a part of me. It's not everything. It's just a small part of me. Abantu basinga bagaba naye Lucky Mbabazi ngazina nnyo buli sawa bamuvayo. Lwaki nedda? Ne kakati kankubuulire. Kati ntandika okulaga nga nyiize obenefitinga muki. Kubanga at the end of the day abantu bali eyo banoonya muntu abazzaamu maanyi. Nze kati nkozesa social media pages zange okulaga abantu nti osobola okubeera omusanyufu wadde obeera n'ebizibu bw'otyo teweetaaga bbiraga. Beera musanyufu. Happiness is a choice. Ate nze nakola eyo choice dda ne bwe wajja mbu wazze eki nze era kasimayiro kabeerako munange. Nenzinamu nekola ki. It's just to keep positive. Kubanga nze ndi positive advocate. Positive living. Sirimu negativity biche sibisobola kubanga bikukaddiya, bikukooya, bikulwaza era abakimanyi. Abantu bangi bakozesa social media. Abantu oli mu limelight, omwami ali mu limelight, omuntu ye ayinza okwebuuza handling otya social media. Kwa social media kuno abaana balina negativity. Anti ze manyi kyennoonya. Buli kyomanyi. Anti social media togijjaako nga tomanyi kikyoli. I don't know how to explain it in Luganda. Know who you are.
nti omuntu agenda kuva eri akugamba ekintu kijja kuluma kubanga gwe teweemanyi naye nze neemanyi kati ogenda kuŋŋamba ki tewali I know myself so ne bwendaba negative energy ntegeera in most cases ntegeera woli omuntu gyavudde okwogera ekintu kiri abantu balina batawaanya bingi so sikitwala at heart era bwe mba ntute at heart nga nkumanyi ngenda kukubira essimu kugambe naye are we okay what's the issue naye in most cases blocking anti waliwo block button teriiwo I block out the numbers oboze I don't it's not really about the numbers it's what energy do you bring on my pages kubanga ekintu kye bayita energy kyamaanyi tuba tubeera wano omuntu n'ava eri ng'ali so negative kiina engeri gye kikukosaamu ate buli lw'omuleka kubeera kumpi naawe you're driving into their energy so ogenda kweraba naawe ng'otandise okubeera engeri nga ye so protect your energies you can do that have boundaries nti onaasobola okuyingira space yange ono tasobola ate nga kisoboka ne ku social media abantu abasinga bali eyo beebuuza laki mbabazi akikola atya maama laki olina abaana bana nyina abaana bana naye babuuza okikola otya okubanga abamu bakulabanga atazaalangako anti yono dwiro gwe tugenda obbalaga ku Lucky's Groove Back I've been working out nfuna embuto zange ne mulimu mba nina olubuto ojja kunsanga nga nziruka no nga neekwekera ki I will exercise throughout the pregnancy after era nkiddemu bwe kityo ne Katonda mulungi Katonda mulungi maisipro neekwata nnyo ku Katonda nsaala emirundi 5 ng'obusiraamu bwetaagibwa so ebintu byonna ebyo bw'obigatta n'okusaala nayo exercise bayo eddiini y'obusiraamu yakyanguya like doing this is exercise imagine I do it 5 times a day every single day ekyo naye sidwiru abantu abali olowooza tebagambe mbuna ekifo kye mutaddemu kyabagagga otagetinze ba corporate nedda si ba corporate omuntu yenna asobola okujja eyo indoor stadium hostinga n'emizannyo egy'enjawulo wano si tewali expensive bambi tewali expensive si wabagagga omuntu yenna ayina emitwalo gy'ebiri asobola okujja kubanga kankubuulire kyoteekamu totunuliranga nnyo ssente especially when it comes to health abantu mugenda ne muteeka nnyo ssente mu byokulya mu bizigo mu nviiri ne weerabira omubiri gwo kwennyini emitwalo 2 gyokka nga togenda kuyiga ekintu ekinaakuyambako mu health yo you can't put a price to that you can't put a price on health nina ebibuuzo byange 2 ekimu simanyi oba kiri person sagala nnyo okuyingiramu ekibuuzo kikwatagana ku Lucky's Groove Back oba kiri person temuteeka mu bintu byammwe si bintu byaffe abaana bye basinga beebuuza Lucky alina emyaka emeka ekintu ky'emyaka nze nakivaako emyaka gyompa sikyabala emyaka gye bampa gye ngenda nayo mbeera ku social media ono n'agamba olina emyaka bwegityo kati nze nfe ekinamu ayagala emyaka gyange abuze maama wange kubanga yeeka gwe mujja okukkiriza neemanya nti ama grown woman era tobeereyo nonnoonya siri muto muno I'm a grown woman who is a mother of 4 tuli ku level emala tuli ku level emala gwe gy'owulira ng'emala ekumalira gwe mpa emyaka gyo giteekeko gyegyo okiwulira maama sigenda jogera kubanga bampampadde emyaka so I love the mystery I love it geego gyegyo 5 nkaaga 3 8 kigenda kukyusa kyo obulamu bw'abantu ababuuza gyonna gyompanza I'm comfortable with it as long as it makes you come ogenda gikozesa ki abantu basinga bagamba vibe ebanyingira dda ng'otuse mu radio waliwo obuzina bw'opostingawo ng'ozina vibe yebeerawo tekimanyi emirimu gye tukola okola ku TV you need a certain kind of vibe to actually do this job abantu tebakitegeera oba weeteekamu bwetesi abantu abakuwuliriza eyo balina okujja okuwuli eyebeera nga promo nti kampulizeko n'omukyala ye abeera musanyufu naye abeera ayogera biki so ate mweno era gye mulimu eya social media nti bw'oba opushinga brand yo ng'omuntu akola awantu wonna w'okola especially for TV radio weetaaga okukola obuntuntu obwo butono osobole okutunda brand yo oba show yo oba ekintu kyonna ky'okola competition is high so to remain relevant now onoonyayo your comfort zone n'ogikozesa to grow you oyoluddekawo n'olowooza ku kintu ky'okuresigninga anytime I've not resigned. I don't know what that means. See, the thing is, simanyi ngeri gyo kinyonyola mu Luganda. When the time is right, of course, that will happen. But you have to know that as a career woman, it's a process.
And when somebody says trust the process, generally edda ate si wendi kati mbadde building okutuuka wano wendi nti kati nsobola okuyimirira ne mu brand yange ne muvaamu Lucky's Groove Back abantu ne bajja oba olowooza ekyo nandisobodde okukikola mu myaka ebiri nandibadde. So I'm building my brand and expanding myself not only to radio. I do have YouTube channels with many subscribers. Nkola kachayi with Lucky. Kwegamba nina brands nyingi ezivaamu ate kakati babbosi bange bansasula bulungi okukola. So when that doesn't happen anymore nga siri happy, why not? Abantu basinga bavaayo nnyo ddala omwami amanyi nnyo okwogera nnyo ku mipiira ne bamuwa level gwe kikuyisa kityango no okola ki social media no ne bamuddamu ne babawo negative vibe nga nyingi. Kati batrikanya omuzingo obeera negative vibe ndeka n'okundeka. You know, everybody handles their followers differently. Kati simbanyi yengeri jakola mucho because at the end of that day we are individuals. Ayina ebintu bye byakola and I respect that and support that. Nange nina ebintu byange byenkola and he respects that and supports that. In the event it waliwo avuddeyo namuvuma bwemba nkumanyi ngenda kukubira essimu anti nakugambye gundi anti we are partners. Ate gwe ovume mwami wange nkulengere mongo wekukole ntya munange ngenda kukima ogenda mulwanira ku ntalo. Sikumulwanira ku ntalo mba sirwanira ku ntalo oyo yenze nze yeye mba nerwanira naye ng'emirundi egisinga sibiyingiramu ebyo tebinkwatako nnyo mpozi nga kyamaanyi kisuse ate nga kivudde ku muntu gwe mmanyi kati bwe mba nkumanyi ate nga naawe ommanyi nga tuli bamukwana ziifo wea anything ate n'oyogera ekintu ekitiri nkugamba naye ekyo kyandibadde kyetaagisa simu yange ogiina simu y'ogiina. Why don't we handle it that way? Kubanga social media erabika eba confusing nnyo abantu ne beerabira a one on one. You can't lose friendships like that. So bwe kibanga kituuse ku ekyo mba nsobola okukubira ne nkugamba naye kino tekyabaddeyo. Abantu abasinga wano mu limelight balemeddwa kwandolinga obufumbo bwabwe nga bonna bali mu limelight omwami n'omukyala mwe mukikoze mutya paka ku myaka okikola tutya. Of course naffe tulina challenges. Sigenda kulima ntule wano kugambe buli kimu kibeera perfect. Now you look at the bigger picture. Tulina abaana abokuza tuli bamikwano kisinga obukulu. We are friends. So bwe tukitambuliza bwe kityo we are kind to each other. Bwe kityo bwe kitambula. Waffe tumanyi bamwekyankalanyamu nga mujja social media nga mwewa. Ebyo by the way discourage that. Abantu ba netizens babayita netizens anti netizens don't have to really know what's going on. Olutalo tosobola lulwanira ku social media n'olusobola kubanga buli lwolwana ku social media manya nti abantu bajja kusunga busunzi. People are there for the drama. Gundi akoze mbalaba ne mwogera ne mukola ki naye n'abantu aboogera mubeera a little bit kind ku bantu bemwogerako. Tomanyi behind the scenes omanyi obeera ku keyboard ngo typing naye nga tonna typing akimalayo kuvuma muntu lowooza amusinga gwabadde akisoma wandiwulidde otya kubanga abamu mugenda mubagamba ebintu nga tebali mentally strong ne beekola ebintu eyo mwe bye mutategeera. So let's try to be kind. So that's all I can tell people. Even how you type and what you type and what you tell people, just be kind. It takes nothing. Atumaliriza baako kyosuubiza abawagizi naddala abanajja mu Lucky's Groove Back mugenda kunyumirwa ekyo kye mulina nze bampita Miss Vibes nze president wa Positive Vibes mu East Africa. Ndi ku taamu esooka ate ndabakogwanga anti ya myaka 10. So wagenda kubeera lots of vibe tugenda bafuze bulungi tofaayo naye wagenda kubeera okusanyuka mujje tuyige engeri gy'okukolamu emibiri kubanga bw'okola ku mubiri owulira bulungi productivity ebeera waggulu family ekwanguyira okulabirira omulimu gukwanguyira okwogera kukwanguyira kaki ekiba kikugaana gwe jangu ffe tukulage ebintu ebimu by'osobola okukola okubeera nga weebeereramu naawe.